tuli ku Fik Media webale kusubscribinga okulayikinga commentinga wamu n'okusharinga nkwegayiridde akadaako kanyige osobola okufuna programs zino nga zaka premieringa. Producer ngambye eno y'emboozi ku kayumba tugenda kikubanga bwe tuti ojja kulaba mu faces empya okusinziira we tunaaba tukikwasaganyiza ba list producer Hilat Beta yajja kubangawo ku pano ensonga tuzoogere atubulire ye ekintu nga bwakiraba mmwe abatulaba mwina bye mwagala okuwulira naye ffe wano tugenda kukubuulira ffe ng'ensonga bwe tuzirabye naawe osobola okukozesa comment section eyo n'otuteerawo gwe ensonga gye twogeddeko ogirabye otya ontegeera. So olwaliro tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Abafunye ebizibu tubasaasiddeko nnyo naye ate n'abatuuse ku buwanguzi katubayozeeyoze nabadde ndaba graduation ya is it Buganda Royal? Yes, abaana nga batikkirwa nze njozayoza nnyo abaana abatikkiddwa kuba ate mumpita ne mumpa emirimu nzije nkwate graduation parties zammwe. By the way kati nabuli alina graduation party waliwo ka offer Fik Media egenda kujja tukwatire video of graduation party yo ku muwendo omusamusamu n'olwekyo noti 7556 noti 926 kuba ate ebisingawo obenga obimanya. Kati ku pano nina Hilat Beta nga bwe nkugambye ono muyimbi ate nga panelist tugenda kuba naye wano mu mboozi ku kayumba ate oludda luno nina Ataman Soja. Okay, tugenda kubanga ekintu tukikwasaganya bwe tutyo mpola mpola. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye kusookera ddala by the way musoke mubuze kuba tulaba kansookera eno. Hilat, ensonga eya management wagikuguka era kyekozeemu nawe enkakaso okirabyemu omugaso. Management tukwasaganya management nze Ataman Soja nkwasaganya management abayimbi omuyimbi yenna ng'oli eyo oyagala kuproducinga oyagala kupromotinga oyagala kukwata mu talent yo okuyimba bangi baagala oyimba just ng'okwagala obwagazi. Wabale nnyo omusajja oyo ambeereddewo nnyo ku music wange ambeereddewo nnyo toba wano na wali okulaba nga ate music akola ki atambula buli omulaba nga azanya ku radio n'omulaba ku TV manya buli omulaba ku radio n'omulaba ku TV biki manya omu ku basajja abakiri emabega abafuba manager ata okuva mu ata events. So wadde kyatugamba kyekyo kyennyini production promotion oyagala ku identifying talent abamu bali mu kuyimba naye nga amazima inabeera comedian jangu twogere jangu tubeeko kye tulaba jangu tuanalyzing ekikyoli tukuteeke mu kifo ekituufu osobola obala ebibala ebituufu. So oyambako talents eziri eyo okwezuula kye kituufu kizisobola okukola mu industry. Kituufu nnyo ekyo sebo babuuzeeko mbabuuzaako banaffe abatulaba abali eyo amanya n'eddoboozi omuyimbi wammwe nga bulijjo Hilat Beta. Akuluno tuze kukola show ya kuyimba tuze kukola ate show gye mugenda okubanga mulaba buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere okusinziira we tugenda okuba tukiprogramminga nga okusingira ddala ejja kuba yakubaganyanga birowoozo ku bintu nga bize bikola ki bitambula era ensonga lwaki etuumiddwa emboozi ku kayumba. Tujja kusaba tuula kalira osobola okwekkaanya emboozi ku kayumba. Tujja kubanga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga nga bwe zitambula naye ate naawe oli wa ddembe okwongerako oba oli awo kutucriticizinga oba ganti Hilat Beta waayogedde akoze eki alimbyemu oba manager ate akoze eki alimbyemu gw'ojja kubanga okikolerawo mu comment section tubere nga tugenda mu subscribing bannange tusobole kubanga tunyumirwa emboozi mukati emboozi mu kayumba ku kayumba ya. Okay. So bwe tugenda okutambula mpola mpola okusookera ddala Asia twamuziise kitalo nnyo bitalo nnyo n'abadde ndaba ebifaananyi biyitiŋŋana obuvidiyo obutambula ku TikTok okwo and up to now n'ekintu kye neebuuza ekyaliyo abantu abazanyira mu kufa kwa bannaabwe
nti ensonga eno yannako naye olina akola ka video ku TikTok nga kasanyu kyokka nga mulimu okuva kwa munne Asia yatugenzeeko abatamumanyi osobola mubanyonnyola nzo okuba ali atulaba nga nti ye gwe boogerako yaani Asia ye muwala oba ye mukyala tujja muyita omuwala oba omukyala kuba ekituufu twali tumanya oba mukyala oba muwala naye nga tumulabira mu kifaananyi ky'obukyala mpozi yafumbirwa Charles Wama yafumbirwa Charles kale ye mukyala Charles because ne social media yonna bwe yafudde umule mirembe badde bagamba nti Asia wa Charles yafudde kakati Asia mwabatamumanyi yoyo omukyala badde atusanyusa ennyo ku social media nze ng'omuntu omu abadde ansanyusa nnyo Asia nga buli lwensanga video ng'eriko Asia nteko gikola ki okugiplayinga nenjiraba kubanga Asia nga ayina engeri gyanyumira nga ayina engeri gyabanga ayogera aba ng'olaba smile ekweri mu seconds zimbale nolanga akuteredeko face enyivu nomanya kati Asia kikoze eki atabuse kati ng'olina kukola kikwetereza so awo mulemirembe bambi omwagalwa bangi atugenzeeko naye nga abazanyira mu kufa si kirungi ensi teyina kukyuka nnyo ate kutuuka ku seeryo oluusi twekomengako tukolenga ebintu ebijja ate kyemmanyi buli muntu akola ekintu ogenda okikola nga waliwo omuntu w'omunda tumuyita omuntu w'omunda akugamba nti ekyo kyokola kikyamu naye oluusi gonowalaza empaka notawuliriza muntu owamunda nokola ekintu nga ddala kyesittaza nga tekijjansa naye gonomala gakikola because generation yaffe eyina ekizibu nti abantu bamala gakola ebintu nga tebafaayo ku biki binaavaamu enkya bantu bakiraba bati eyo tebagoberera nnono na buwangwa tuyina kituufu tusomye ate twagala nnyo n'okusoma twagala nnyo n'abaana abakyali abasoma basome naye ate tetulina kwerabira nnono na buwangwa na mpisa zaffe nga bwe tuteekeddwa okuba nga tweyisa so abakikoze tubasaasira oba tubasonyiwa naye kikome bannange okuzanyira ate waliwo n'omuntu eyanyiizizza ku nsonga eyo omuntu eyagenze n'akwata Asia ku video nga ali mu ddwaliro aliko oxygeni okitegera wakalabye ka video yako aliko oxygeni oli amukwata ku video bwe bamwogeza bwe bamubuuza kino na kiri mukazi wattu ayina ku strugglinga na mukka gwa kufuna gwa kussa ate era ayina okustrugglinga n'okuddamu ebibuuzo byabwe okitegera olw'okuba bo banoonya content okitegera si kituufu ekintu ekyo bannange awo mulemirembe Asia badde ansanyusanyu Asia omumanyi bulungi era obadde nga omulaba naye wano wenyini wenjagala okubuuliza abantu abajja bakozesa embeera ya Asia for example in this case gwe twogerako abantu abalinga Asia kubanga gye bali kati oli n'akozesa advantage y'okubanga Asia ali mu mbeera gy'alimu then yasobola okuyisizaawo ebibye abantu abo boogerako ki kyenyinza okugamba nti Hilati ayogedde ku nsonga y'okuba nti omulembe guno gukyusa ebiki naye nze kyenyinza okugamba kuviira ddala mabega humanity yo bwetyo waliwo kalayini katono nnyo wakati w'ekintu ekirungi n'ekintu ekituufu abantu abamu bagenda n'ekirungi nga balowooza bali ku kituufu abantu bagenda n'ekituufu nga balowooza kyekirungi naye ekituufu kiri nti abantu abakozesa omukisa ogwo nyinza okugamba nti si kirungi n'ate mu ngeri emu oba endala kiba kituufu kuba kati tuli ku mulembe gwa social media ng'abantu banoonya ekyokuteekayo banoonya relevance buli kaseera banoonya likes banoonya okulabibwa banoonya okulaga nti nabo bali ku mulamwa so babimanyi baba baagala olaga eki ensi nti bali ku kituufu naye nga bambi kiyinza oba si kirungi naye kasita aba ng'akoze ekituufu ye kimuleetera ekyo kyayagala omuntu okukwata omuntu ali ku oxygen eno alina ku strugglinga n'omukka wekiyise kuyuzinga naye kyolina omumanya nti mu nsi nze nga nze bwe nkiraba abantu capital buli kintu Katonda kye yakuteera ku nsi capital osobola okikozesa mu ngeri emu oba endala ku level endala ye muzeeyi agamba nti seera kyolina ofune kyotakola ki kyotalina okitegeera mu ngeri emu oba endala kasita oba nga toyingiridde eddembe lya muntu is there any way woyinza okugamba nti eddembe ly'abantu lino bano balirinyirira we baba tebalirinyirira then baleke bakikozese kubanga ne be bakozesa
nabo bennyini oba oli awo kibanyumira. Ekisookera ddala abantu bano betwogerako si be bantu abali mu kutegeera kwabwe okwa ddala. Naddala ababiri betwakokola ki betwakwogerako abali mu kutegeera kwabwe okwa ddala. Kati gwe buli lw'omukozesa ekintu tebalina ba custodians, tebalina bantu bababeererawo babategeerera mu ngeri emu oba endala. Kitegeeza abantu abo babategeerera nabo bakonsetinga n'ekintu ekyo abantu bano kibabeera babataddemu. Oba kitegeera ojja kwekanga nabo bakyagala ne ekisookera ddala abantu bano basusse emyaka 18 betwogerako balina emyaka emikulu. Kati nkugambye abasinga because ffe tetumanyi abantu baabwe tetubalaba. Okitegeera ffe tulabula bantu abo nga baleese mu limelight ne bamutega kamera n'ayogera kino n'akola kiri naye ng'abikola nga not because she wants it, not because she understands what she's doing, but because omuteredde waawo akirabanga kinyumo. Okitegeera kwa kati bwe nalabye Asia ng'agezaako kwanukula ebibuuzo by'ababadde bamubuuza Asia yenga buli gwe kyomanya Asia bw'omutega bwoti kamera amanya ekiddako kwogera. Kubanga Asia abadde talina formula ya kwogera. Okitegeera nti basooka alowooze ku kyagenda okwogera yayogera bwogezi ekize mukama. Kati gwe kikukakatako gwe ng'omuntu. Okitegeera bw'obanga omuleesa afunye limelight nze kyensooka okusibako essira. Abantu abo babulako obuntu jasi butono batereere bwenzikiriza nti ekibuzo kyange Hilat ekibuzo kyange gy'oli kiri nti bafiirwa ki mu kyonna kye babakolako oba baba interviewings oba ki bafiirwa ki. Ekibuzo kye nange okay ekibuzo tekiddamu kibuzo naye kambuze bwe nti gwe lwaki oyagala okola ekintu okifunemu nga gwokozesezza okwachivinga gwe kyofunye omaru omusuule bwotyo. Oyinza oba gwe kye bafunamu tekikumatiza gwe nga gwe okusinziira nti wandyagadde bafune medical attention oba kitegeera naye ne banno kye bafunamu aba bakozesa kyoyisa okukozesa bayinza obba nabo tebafuna kimala kutuuka ku level eyo gwe gyoyogerako eyokola ki eyokubaako kye babaddiza medically. Nze kyenyinza okugamba nti bano abantu tunulire nga Asia. Okitegeera olwaleero tuli wano twogera ku Asia lwansonga yagibwayo n'ateekebwa mu limelight. Okitegeera kiyinza oba tekyali kituufu naye kyali kirungi. Okitegeera nti olwaleero abantu ab'amaanyi okitegeera mu industry bagenze ne bakola ki ne barespectinga okuvaawo kwe. So kiyinza okugamba nti abantu bano bafunamu tuyinza okuba totunudde wali nti bafunamu gwe kyoyagala naye mu ngeri emu obenda abalina kye bakola ki kye bafunamu ate ne kye bafiirwa kiri so linear kitono nnyo. Ate kyensobola okwebaza ate ku muganda wange omukunja atasera nti wewaawo oyo omuwala alabikanga atali fine bulungi upstairs naye nga akabulako just katono naye ate kyenamusiimyeko simanyi baba na Uganda bakyetegereza omuwala oyo yali talented. Ayina talent musically ayina talent gwe genda owulirize oluyimba olwo lwe bayimbye ne muganda wange mukunja tasera that girl is talented. Okitegeera nti of course I believe nti byakola abikola tabigenderedde na bigenderera naye omuntu ali mu mbeera yoyo omwana bw'abanga asobola okwasa myaka mwana ayimba n'ayimba ekyo kyayimba kyemulira mu luyimba olwo ayina talent. Okay, tuli ku fake media emboozi ku Kayumba gye tuli mu kutambuza akadde kano wotulabira webale ku subscribinga genda maaso commentinga ku nsonga ze twogerako wano emboozi nammwe tujja kuba tugirabaawo mujogererako abayina emikolo bannange emboozi mugiwulirize nga mumpe emikolo eyo nyimbe ku mikolo gyammwe ndye ku sente zammwe kwanjula mbaga okitegeera abayina shows buli wamu mu emboozi mugiwulirize nga bwe mumpa ku mikolo bwe nyimba ne batalenti banno ab'ebitone nabo bayite ojo bakwasaganya ata okuva mu ata events oli comedian oyagala kufuuka w'amaanyi nze omusajja y'omu ku bannyambyeko ekyo kyo tu recordinga music tukwasaganya video tu promotinga tukwasaganya tuli mu industry ya all over kyoyina omumanyi ate nekiraba bandiika n'ennyimba abayimbi abatandika ng'oli eyo kibi nnyo okutandika ng'obeating around the bush. Jangu nkuwandiikira oluyimba omanye nti ekisookera ddala oluyimba lwenina lutuufu
ekyo kyekisookerwako oleme ate kwonoona sente zo ate weewandikira akayimba kanoone weewandikira kali nga buli kowandiika ogenda mu studio ne bakuggyako sente n'otuuka ekiseera nga ogenda okizuula nga tewalina kwewandiikira ng'oyonoonya emyaka okitegeera oyonoonya sente okitegeera nga industry egenda ekyuka oweddemu amaanyi oli disappointed okitegeera oluuzinze moral okitegeera so ekyo tokirinda ezo ensobi ffe twazikola nga tetunategeera kituufu kyakukola naye ate sandyagadde gwe naawe ozikole okitegeera twazikola ekituufu ne tukitegeera luvannyuma naye mukama n'atuyamba nga twali tetunaggwamu maanyi kati ate gwe tolinda okitegeera tolinda jangu kuwandikire oluyimba nku advising producer kyomutuufu asobola okukolera oluyimba olwo ne lubeera olw'amaanyi bajje kuba songwriter tukikwasaganya writer webali baproducer webali video weziri ekintu kino musician ng'oli eyo comedian MC nkubuulira muganda wange tomala budde DJ tomala budde jangu connecting n'abantu abali connected done ebibyo you know wetaga connection okusinga sente wetaga connection yosinga hard work ekyo bw'ono okimanya mu industry eno ogenda beera oti